kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza. N'ekirala ffe e Masaka tetulya bisiyaga. Tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda mu Kiki wadigambye mukulembeze w'eggwanga ng'oli ku mpewo wano? Pulezidenti waffe Kyagulanyi oba Yoweri? Gambye mukulembeze w'eggwanga, the president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Museveni tubadde tusaba ntebe yaffe. Twagala ntebe yaffe. Jjajja Maria mutusabire bannange tuli mu kulwanagana n'omusajja omutemu. We are fighting with killers. We are fighting with murderers. Desperate people. They have no future. Their future is already behind them. National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi eyajjanga akabiina ak'okusaaga kafuusa akayinja mu ngatto. DPTV Uganda, Dawn People Television. Omubaka Teddy Namboze walabye Katambike boba wakalabyeko yayokeza oba teyayokeza atannakalabako ogenda kubeera nga okalaba mukwano gwange. Olunaku olwaleero lwe lusoose eri abo abeegwanyiza entebe ennene ey'eggwanga bugenza okuziba nga baweze 51 abaagala okubeera nga bakulembera eggwanga Uganda. Ogenda kubeera ng'obiwulira. Babi Itungo Kyagulanyi ayanukudde Emmanuel Dombo wakati mu kubalaata engeri gy'abadde abalaatiramu ku nsonga z'amalwaliro mu ggwanga. Nabyo tubirina. Deka tutunuulire embeera y'amalwaliro ageetoolodde State House wali entebe Mwami Museveni wawangaalira. Gw'oba okyebuuza ebibuuzo nti kasisi etuuka etya okugula ekyuma ate n'ekiguza eggwanga erya Rwanda ate eggwanga erya Rwanda ne tuba nga ffe tukyewola bwewozi oba tupangisa kipangise okyali eyo zuukuka ekiri eno ate byo biralamu. Obadde okimanyi nti ekidyeri kya Uganda twakigula ne tumala nakyo ne tukitunda kati tukipangisa ebilioni 18 kyokka nga bw'oba okigula ekipya kigula 16 ly'eggwanga Uganda. Tugenda beera nga tubitunuulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde munda mu ggwanga lya America n'asaba eggwanga okubeera nga libasabira ku lutalo lwe boolekedde olutali lwangu olusozi Gambalagala okweŋŋanga. Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni yakwata obuyinza 1986 okutuuka olunaku olwaleero abwagala nga atannabufuna. Enteekateeka yonna tugirina. Tugenda kulya ku bigambo bya Olivia Lutaaya. Abantu abali mu bukulembeze oba abaagala ebifo mu opposition ddala baagala kukyusa bukulembeze oba banoonya byabwe bayitewo bagende. Obadde ojjukira olutalo lwa Kadaaga n'Anita Amongo kakati nno lulinnya eddaala. Ebintu bigenzemu ebisoko ani anaaluyimiriza ateekeddwa okubeera nga munene okukira ku bo. Byonna tubirina. Simon Muyanga Lutaaya avuddeyo n'atusiigira ekifaananyi ekya opposition n'atugamba nti abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti ebyokuvuganya Museveni babivaako dda. Kakati focus bonna eri butya we basuula NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. We tugenda okubeera nga tutambulira twegatteko mukwano gwange akatukole bwe tuti tujje atwolekere ebigambo. Ndine Robert Senior we tugenda okubeera nga tubatambuza.
Buterevu tubanirizaako akawungeezi k'olunaku olwaleero mwenna gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okufissa data wammwe wakaweerege ng'eddya ly'obukadde. Weewaawo ne mugamba kamutugoberere. Thank you so very much. Oba maacha Chosen Beck bw'agamba maacha. Kale ndi ne Robert Senior Buterevu kababuuzeeko ebigambo tubitandikiraawo. Robert, Sebo. Buuza ku bannayuganda tugenza okutuuka akawungeezi k'olunaku olwaleero ng'abantu abeesimbawo abaagala okubeera nga bafuuka ba pulezidenti ba Uganda baweza 51 ku bo. Abakazi baliko 6, abasajja bali 45. Awo eggwanga we liri. Bonna beegwanyiza ntebe ya ggwanga. Baagala kujja mwami Museveni mu buyinza. Tunabyolira. Ku DPTV Uganda webali nnyo balire ddala munywanyi akyatugoberera. N'okutuuka akadde kano nze Robert Senior bwe tugenda okutambula munda mu bisenge by'amakolero ag'ebyobufuzi munda mu ggwanga lino bwe tugenda okusimba amakando okusinga. Weewaawo nga nene muganda wange Robert Senior tugenda kubeera nga tubatinya ate okutuuka gye tunaamalira. Deera egenda kubeera mpanvumu bingi bye tulina era bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Ewatali kubeera nga tuwannaanya katugende butereevu mu bibaddewo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero bagguddewo officially Electoral Commission eri abo abaagala okukwatira Uganda bendera okufuuka oba okujja mwami Museveni mu buyinza naye ayagala kubeera nga asigalako. Kitegeeza. Ku lunaku olusoose first day bali 51. Bali 51. Kino munnayuganda ali eyo ndowooza kimuwa ekirowoozo ekigamba oba bagenda kukoma 51. Jjukira exercise egguddewo leero. Tusuubira ennamba eno okukyukamu olunaku olw'enkya. Kwaliwo abajja okujja ate nga n'empologoma tezinnaba kujjayo. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa yani munnayuganda ndowooza asaanidde ayongere okutegeera ewantu wano nti okujjayo kko bajjeeyo naye kano ke kaseera ke balekayo obukadde 2. Ojja kwongera okumutangaazamu kubanga abantu 51 nga buli omu yeesoboddeyo nga mulimu n'abayizi. Oli yandyebuuzizza akasente bagenze nako ku lunaku luno olusooka. Munnayuganda atuwuliriza okwesimba ku ntebe ennene ey'eggwanga. Ebimu ku by'olina okuba nabyo oteekeddwa okubeera nga ogenda kuvamu ensimbi obukadde 20. Ezo ziteeke ebbali. Oteekeddwa okubeera nga otuukiriza obumu ku buwaayiro nga keekano olina okubeera ne signature z'abantu 908. Abantu 908 okuva mu disitulikiti za Uganda 98. Abo abantu bonna bateekeddwa okubeera nga balonzi mu bitundu eyo gye bava. Kitegeeza buli district olina okujjayo emikono kyenkana nga 10. Kakati ebyo bw'obimala olwaleero bonna abazze kugambe tufunye abantu 51. Abantu 51, 45 basajja, 6 be bakazi. Bano nga mubaddemu abaana abawala bendabyeko 2 nga bonna bali mu vaak ya senior 6. Ba senior 6 ne tulabako abalala nga bonna bajja okubeera nga beesimbawo.
kati ekisinza okwewuunyisa kwataano mu omu abajjidde mu bibiina ebiwandiise bali basatu baliko basatu political parties ziri registered fully registered bali basatu bwe bati kitegeeza 48 bazze bwa namunigina ba independent Robert kino kiki kubeewandisiza olwaleero 5 mu omu 48 bazze independent bo tebalina kibiina we bagwa basatu bokka be balina ekibiina kyongera okulaga enkyukakyuka mu by'obufuzi kuba nazzi kuno nga entebe eno ey'obukulembeze okugigendako ng'oggumidde olina okuba ng'olina ekibiina mw'osinziira naye kati kyetulaba essaawa zino nti n'atalina kasita obeera n'ebbaluwa ey'obuyigiriza ey'ekibiina sini ey'omukaaga nga bwe bagamba ssemateeka bw'alagira gwe nga muli owulira n'akasimbi okasobola akaba kateekeddwawo ng'ogenda ojjayo kyabanga bwe kityo Robert okwesimba ku ntebe ennene oba ebifo ebiri ku level nga chairman MP walinga oteekeddwa okubeera nga ekisooka oli musajja oba oli mukazi omufumbo oba ayina omukyala ekyo kyo teeka ekyokubiri walinga olina okubeera nga ow'omusolo mu ggwanga kitegeeza walina okubeera nga ne tin number ekakasa nti gwe oli worth okukwasa eggwanga kino tekiri kukuweza myaka 18 na kuba na form 6 yokka kigenderako obuvunaanyizibwa obulala nti ow'omusolo olina bizinesi ezirabika okitegeera olina obuvunaanyizibwa okuviira ddala ewaka ne tutunuulya abali mu vaaka ya senior 6 okitegedde naye kennyini ensi tannaba infact sinagyetegeeza tagimanyi wakyasa kimu okitegedde ne bamutuleetedde kino kye bayita democracy atagoberera biri mu constitution ndowooza era kati abagenze maaso n'okuleeta idea eno kyenyinza okutegeeza baakataddewo nga katego okulaga nti oluggi luggule eri buli omu ayanirizibwa okuvuganya kino kye bakola kisukka ensalosalo zaffe nebeera sigina eri abo be baagala bategeere nti bye mulaba oba bye muwulira ku ggwanga lino si bituufu nti demokrasiya woonakkiriza buli omu baagala kuzannya eyo layini gye baagala okuzannya oyo ye Kisaakye Ivan esuti ng'ekyuse Kisaakye Ivan y'omu ku banoonya olwaleero empapula zaabwe Ivan twamukyazaako wano ku sayidi yange Ivan nga ntandika omukutu guno be bamu ku bantu abampaako ku magezi so naye bwe twatuuka mu bino yaŋŋamba boss gwe oli muganda wange mwe mulina okumbeera ku kido ne mugampagira Kyagulanyi I was very open okumubuulira nti tekijja kukola tekijja kukola weeyiye takitegeeranga kubanga ne bwe yabadde agenda ku electoral commission jo yampeereza message nanga muganda wange jangombeere nja kubeera mu Kyagulanyi Ivan obubaka bwo obufunye kale byebyo ebivaayo mu kiseera kino waliwo omuvubuka ayogedde olungere dubadde lunge ayogedde luno olwa Kenny Luchamus the man abitabula kati nga bwolaba waliwo mukasambidde lwatera okwogera gwe mbadde njagala okuleeta okay tuwa omuvubuka oyo Good afternoon, dear ladies and gentlemen.
Magezi David William is my cogunem, my nomen, my preanomen, my paratsokiri, my sobriquet, epithet. In simple terms, is my name. I am an ordinary citizen with the courage to tame this political game, to drive our country from shame. Dear ladies and gentlemen, as I told you previously, Uganda's politics is a set of political fiasco mogi. This is the Madan deficit. We are in the state of Rugumburas. We are in the state of political fiasco moho. Dear ladies and gentlemen, we are in the debilitating, lobotomizing, and ignominious political political higodi-pigodi, political topsida-bidam, political hula-baru, a political ovanedo or very saga, kumgaga twangaga. So Magezi David William has come to eradicate that, to erase that, so that we have politics, we have democracy. We no longer have democracy, we have democracy, dictablanda, patura democratica. So, dear ladies and gentlemen, give me an opportunity to chapel your mandate, to make Uganda part again. It is us, the younger generation, that is going to raise, just like President Museveni was the demagogue of his century, but right now is a prison of age. So, dear President Museveni, I call upon you to give us an opportunity. We are the leaders in the back row. We only part ways on matters of ideology. Give us the opportunity, ask the younger blood to lead this country. Thank you so much. Before I condone, I will first, Mr. President Museveni, before I condemn, I will first condone. Thank you so much for leading this country for over 40 years. But it is high time for us to have an opportunity to take over the country. Thank you so much for God and my country. My epithet, in simple terms, is my name. I am an ordinary citizen with the courage to tame this political game, to drive our country from shame. Dear ladies and gentlemen, as I told you previously, Uganda's politics is a set of political fiasco mogi. This is the Madan deficit. We are in the state of Rugumburas. We are in the state of political fiasco moho. Dear ladies and gentlemen, we are in the debilitating, lobotomizing, and ignominious political political higodi-pigodi, political topsida-bidam, political hula-baru, a political ovanedo or very saga, kumgaga twangaga. So Magezi David William has come to eradicate that, to erase that. So that we have political Robert Tandikirao. Ekyamazima. Mbamba feze. Robert wewulya bulungi. Omusajja nze ndabye nga asumuludde essaala kumbe abadde awa speech ye. Political banaye twafunye olulimi olwazaaliddwa mu Lungereza kubanga ekisinza okuneewuunyisa mu butuufu n'abamubadde ku mabbali basajja batono bibasobedde ne basigala tunula mu bwengula bati tugende banna gwe eno generation girabe edduka boss ebintu bye tetugenda binnyonnyola ensi ekulabye ensi ekulabye tetujja kukolera bantu boss bw'onawulira oyagala tunnyonnyola ebintu byo onokkakkana werenge ekiyitagulu batega wansi tukulinze wansi olowooza bajjajja baffe mu kyalo olaffe tetubitegedde mu butuufu ebyensusa entegeera. Okay, kale tuveeyo naye nga byebyo atuwuliriza ebigenda mu maaso wali ku EC Electoral Commission, the independent, the so-called independent. Kale tuveeyo ndowooza bwe tunaamalira process eno omwezi tuyinza obbeera nga tuyina abagenda okwesimbawo abali mu 10, in fact mu 10 nga 2 bwe kiri kubanga olunaku olusoose oluba nga luleese 5 mu ng'esigadde 29 ennaku ne mu 12 bayinza osoba naye gwe atuwuliriza kino tekikutiisa dwaki nti kati bagenze batadde empapula okukakasa nti twagala okulembera eggwanga lino bati akakiiko kabasindise ku bye tugambye era ng'ebyo balina okubiwaayo nga weeks 2 tezinnatuuka ezisembayo kitegeeza balina weeks 2 okunoonyezaamu ebyo ate balina okulekayo weeks 2 so that akakiiko k'ebyokulonda kakola okunoonyeza ku bye batutte. Yes, ne kasunsula ne kalaba ani ayiseewo ani atayiseewo n'obukadde 2 totya nti abo baazijjeewa kwabo tewali yataddeyo yadde 10
essente oyina ziteekayo nga bamaze okukakasa nti yes kati ogenda genda ne bye twakutumya obireese kakati sasula sente zo ogende kwabo abagenda okuvuganya. Mu kiseera kino wano tukyayinawo baddiikuula ne bakazanyiikirizi bangi era wano eno process oyinza okulaba bangi boolaba kati nga tebakomyewo. Ng'alabikidde mu kamera ku lunaku olusooka. Yes. Era naawe ali eyo olwa enkya osobola okukera n'otwala empapula zo bw'oba oyina certificate ye ya senior 6 osobola okutuukayo nawe ne tukulaba ku mawulire. Okay. Nga bano we tubalabye wano bisiikirize bye biriwo. So tewali muntu yakakasiddwawo tagenda kukwatira eggwanga bendera. Tusooke tuyiteko katono nnyo olunaku in fact twogere ku mwezi guno gw'omunaana. Abantu bangi abafiira mwezi guno. Nawe atulaba oyinza okubeera ng'olina omuntu eyakufaako mu guno omwezi. Tukusaasira era tusaba omwoyo gw'omukama omwoyo gw'oyo omugenzi omukama guumuze mirembe nawe ayongere okubeera ng'akugumya. Naye ng'eggwanga tulina abantu be tutunuulira. Mu bano mwe muli omugenzi Idi Amin Dada eyaliko omukulembeze wakati w'omwaka gwa 1971 okutuuka 1979. Idi Amin Dada. Mu ngeri yemu tuyina Yosefu Tamale Mirundi senior. Yava mu bulamu bw'ensi eno naye omwezi guno gwennyini. Tuyina omugenzi Eritumwine yava mu bulamu bw'ensi eno omwezi guno gwennyini. Tuyinawo eyakazibwako erya Lion of Mogadishu Paul Okech yafa mwezi guno gwennyini. Kale bw'oba n'omuntu wo nga yafa mu guno omwezi asharinga amafa n'abantu abo baali b'amaanyi ensi batya. Naddala oyo Eritumwine ebimu ku bimujjukirwako yayimirira nga tugenda mu kalulu akajja n'agamba police has a right to shoot you. Akalulu kali akaggwa n'atugamba singa osukka ku Satan level gy'ataatubuulira. Ate ye Lion of Mogadishu Okech gw'olengera ku screen yavaayo n'agamba nti bw'oba ojja okwekalakaasa mukwano gwange jangu ng'abeewammwe osoose ebbalaga we bagenda kuziika. Era n'agamba bw'oba ojja okwekalakaasa kakasa nti eddaame ne keesa olese ogiguze. Bifo nga tonnajja. We twogerera ano bagenzi. Kale eno ensi gy'erigirako bwereere n'abo be tulaba nga abatasoboka. Akaseera kajja nga ne we basula awo amatiribona ng'abaana bazannyirawo dduulu ng'oba oli awo wakutte ne nabbo bizizaddewo. Kale byebyo tetugenda kubeera nga bwe tubalwamu. Producer tuwe katambi akako omuwala eyabadde atema ettooke. Mutwale Robert abaana bammwe mubatwaleko mu byalo balabe ebintu. Omukyalo oyo yatuuse ng'ejjambi agikwatisa na mikono ebiri. tuwe ku saundi Robert atubuulire. Jja kumenya ejjambi ya mpola mpola. Osambire nedda kiteeno bali kiteeno sike kisanja liddeeno. Mama ayigiriza omwana kola bakiyita okuyunja ettooke. Bwe bamugambye nti mpola mpola mb'omugogo gujja kumenya ejjambiya nassaako tteke. Robert lwaki temutwala abaana mu byalo ne bamanya ku bintu naye nga engwa gye liguddemu olirabye tasigazaako munwe teguyinza sigalako tasobola kufunako gwakuwaata. Ekyo si kye bayita okufumba okukuyita okwota kubanga kati kyava okuyunja tubadde n'essuubi nti lye ligenda ewaka okufuuka ekyemisana naye lisigadde ku ttale.
kati n'ennyambala yokka ogitegedde ekulaga nti kyali mu kukola wano bwe buzibu bwe tulina Robert olwaleero ffe abasajja kanjogera abaavu abasajja abaawano abaagala okulaba ku mukyala we nga awaata ettooke oyo ekyo kyakola n'okuwaata tasobola kakati nga nze musajja tomugwako tuba tulemaganye ne bw'oba mulungi in fact ntera okugamba abantu abakazi abalungi kaalaala balungi ba mu mmotoka era bo ba mu mmotoka kati omuntu ng'oyo omulaba bw'omugamba nti saaniika ettooke lino mu ndagala takisobola waba akuyambye ajja ddisaaniika mu kakutiya kimu kyakubiri be banyigisa ettooke n'omulawo kituufu tosobola kuŋŋamba nti engalo ezo asobola ozissaamu n'anyiga bw'aba tasobola kukola ekyo kitegeeza n'engoye tasobola zooza kati ako kalungi kakussa mu mmotoka n'okatwala ku woteeri n'oleka eyo bw'omaliriza n'oleka eyo n'oyambuka oba n'okkirira n'oleka eyo tozana mu mmotoka yo ofuuwa ne pafyumu n'ogyamu ekizibu bwe kiri kale si mu bubi gwabikola mu butuufu bwa gwe tetukuyinaako buzibu naye gwamanyi mbu weefumba tofumba mmere simanye tokola biki gwe tugamba osaana kuteeka eyo oli naakola byakola n'akuleka eyo anti byebyo kuba naye kyaba asazeewo kale tuddukeyo twolekereko gye buvuddeko Robert Emmanuel Dombo yavaayo n'agamba nti abantu ekawempe wali eddwaliro erizaalirwamu nti omujjuzo ogwo gwe mulaba omungi gujjula lwakubeera nga saavisi w'ekawempe mulungi nnyo saavisi ow'eddwaliro yaleeta abantu ne bajja mu bungi naye omukyalo oyo abadde abuuza nti ekawempe waliwo eddwaliro eryokubiri Dombo yakirowoozezaako nti ekireeta abantu bubulwa bw'amalwaliro tufune Babi Kyagulanyi ojje naawe otubuulire ku bigambo bya Emmanuel Dombo mutuweeko. I asked Dombo about the situation in Kawempe Referral Hospital. He said, hey, you're talking about an overflow. The people are very many. That shows you that the people trust that hospital. That's why they come. Otherwise, if they didn't trust the hospital, they wouldn't be coming. But it's the only hospital around there. And it's not even functional. He downplays the situation. Ayungulula embeera bazanyira mu buli kimu tebibakwatako tebaagala kumanya oyinza okulowooza balina ka Uganda kaabwe akatonotono ke basulamu paka nga munnaabwe afunye obuzibu ne yeetaaga okugenda mu ddwaliro eryo mangu mangu. Ebya Dombo nabyo bitegedde. Kiki kyolowooza then nange ndyoke nkubulire kyendowooza. Kati abantu nga Dombo bwe tujjukira akaseera keeke yali mu parliament. Yes. Be bamu ku basajja abaleetanga ebirowoozo boolyawo by'owulira n'ogamba ya. Kati bw'owulira statement eno gy'akola ku nsonga z'eddwaliro eryo nti ekireeta abantu eddwaliro services zaalyo ziri first class ziyimiridde naye nga neerabira nti omuwendo ogwo gujja lwa bbula ery'amalwaliro agalinga eryo. Kati okusookera ddala ejjukira omukulu ono yakulira ebyempuliziganya mu kibiina ekya NRM. Kati obeera tomusuubira kuva mu birowoozo biri awo boolyawo bigasa. Esookera ddala ye muntu atakyalowooza kusukka buwanvu bwa nnyindo ye. Bwe twali tukyasoma ojjukira edda wansi twazenganga obupapula ne tubuyita ennyonyi nga tubukasuka bwetu bulungi nnyo. Kati Dombo ku kino kyakoze ye muntu azinga akapapula ako n'akassa wansi n'akugamba mu bbanga ttono ennyonyi egenda kubuuka egende mbwengula. Yendaba ye. Bwe nabadde ntunuulira emboozi eyo Robert
nasoose nenzizaayo akatambi ne neebuuza Robert omuntu bw'abeera nga ali bulungi ayinza obutamanya balala bye bayitamu yes because badombo balina ssente asobola ye omuntu we walwala oba ye asobola okukwata ennyonyi ne mutwala ejjamano tebamujjanjabira mu gano malwaliro ye obutaba na malwaliro mu bitundu omujjuzo ne gubeera mu malwaliro alowooza mbu saavisi mulungi Robert naliko mu ddwaliro eryo ery'ekawempe ekiro kiramba mukyala wa mukwano gwange yazaala nentunuulira obulumi abakazi bwe bayitamu Robert abakazi abo bazira esebo omukazi okwetika olubuto okutuuka olunaku lwaluzaala Robert otunuulira omukazi ng'olubuto lumuluma n'alyoka aluma amannyo n'ali olugoye lwe naye ng'abasawo bayitawo beewujja bwe bateekawo empaawo bakiraba nti kyabulijjo liri eddwaliro lya ssente si lya bwereere batugamba nti lya bwereere lya ssente omanye ekiri waggulu ku ddwaliro eryo bw'osasula emitwalo 5 oba mu VIP bakuwa ruumu nga yiyo mitwalo 5 aga ruumu nga yiyo nga terina akunyegako n'abantu obajja ne beebaka kitegeeza ono agenze nga talina yadde 10 ng'agendedde mu ndowooza nti lya gavumenti ayinza otwala ebbanga nga takwatiddwako my dear abakazi beewalulira wansi n'owulira ennaku n'otunira omusawo nga talina kisa Emmanuel Dombo bino tebabitunuulira neera abantu nga baddombo tuboogeddeko sabbiiti ewedde nti bano nze tebinkwatako obalabye nti kati essaawa zino be bakaaba naye akaseera ke just lutemya lwaliiso kajja kutuuka alozeeko maybe bw'anaalozaako olwajja okukyusa statement ezo yakoze kati wenzikiririza ekiteeso kiri ekyaleetebwa Muwanga Kivumbi ne Goleti Namugga nti buli mubaka ne constituency ye bw'alwala tebamuleeta e Kampala bamujjanjabire mu malwaliro ageeyo mu constituency eyo twalaba Chris bali omunsi bamugjayo erinamu helikopita ne bamuleeta yayogedde ku ddwaliro ery'Entebbe grade B disalagana na ekikomera kya State House ne grade B naye eddwaliro lyavunda nga lirinaanye amaka g'obukulembeze ogenda tubuulira endowooza yo tuwe emboozi eyo kati ngenda kubasembeza kambasembeze kale kozo omusajja oyo yannema okuwa tayito balowooza nina empisa embi naye simanyi bwe mmuyita kambasembeze ewa Museveni wali ku State House wasu omusajja oyo nalema okumuyita ekintu kyonna oba muyite muzeeyi Museveni bannange nze nina ekizibu ekyange kiri pasono kasitazi onsongera mu mwami bannange basi kyalina kitiibwa kyenkuwa oyo omusajja Museveni mu State House gy'asula Entebbe waliwo eddwaliro Entebbe referral kati referral ey'Entebbe erina okostinga erina okusavinga abantu nga million 4.5 4.3 kale 4.3 people are supposed to be served by that one hospital. Eryo eddwaliro amabaati gafa dda bakozesa na asbestos owedda gwe baagobedda mu nsi yonna ne bagamba nti ag'amabaati tegalina kuddamu kulabika wantu wonna. Eryo eddwaliro ge mabaati ge balina tebalina stowa ya maddagala tebasobola na kuafodinga container ya 40 feet eya 7 million batereka amaddagala abo boolaba batereka amaddagala mu bukorido wansi w'ebitanda by'abalwadde ate tebaawula ku maddagala amapya ge baabaleetedde jjo n'amakadde ge baabaleetera emyezi 3 emabega byonna bakwata ne bagatta kati omulwadde yakola ki tuli ku bwakatonda ffenna. That hospital has no staff. Robert, bino ebintu we bijja nga bagamba nti mu politikinga nnyo ebintu buli kimu mu Uganda temulaba birungi era munokolayo bibi byokka ne bagamba nti
lwaki buli kintu mukiteekamu politics nga Babi we yakyogedde bayinza okugamba nti politics tututta obudde okunoonya akatambi kati tukijja ku Babi okunoonya akatambi kakolebwa NTV omwaka mulambe emabega ku ddwaliro eryo ery'Entebbe tuwa akatambi ako. Entebbe Grade A Hospital ly'eddwaliro eddene eryasookera ddala mu kitundu kino nga lyazimbibwa bafuzi b'amatwale okujjanjaba abakungu mu mwaka gwa 1994. Olw'obusosoze abazungu tebaayagala kugabana ddwaliro lyerimu n'abaddugavu. Mu 1918 kwe kusalawo okuzimbayo lye baatuuma Grade B olwo buli mbuzi esibwe ku nkondo yaayo. Ng'abafuzi b'amatwale baabulidde Uganda, eddwaliro lyadda mu mikono gya gavumenti era Grade B nezzibwa ku mutendera gw'eddwaliro eriweerezebwamu abayi oba Referral Hospital. Grade A yasigala erina endwadde ez'enjawulo z'ejjanjaba omuli abalumiddwa embwa, ab'akafuba, abasukaali, abatabuse emitwe, n'oluvannyuma nga kajjampuni siriimu agudde mu nsi abalina akawuka ako nabo ne batandika kujjanjabirwa ku Grade A. Eddwaliro ly'ennyumyako lyawula kikomera n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Byennyumya mu byafaayo bw'oba tomanyi wenjogerako bikulowoozesa nti ekifo matiribona olw'okubanga kyeyambisibwako ku bakungu abazungu. Mwana wattu si bwe kiri. Entebbe Grade A ya leero embeera gy'erimu tegumiikirizika wammeeme ntono. Amabaati ku ddwaliro lino gaatandika dda okutonnya nga buli nkuba lwegwa amazzi gaggweera munda olwo buli kimu ne kitaataagana. Ebimu ku byeyambisibwa okuzimba eddwaliro lino byali byakolebwa mu asbestos eyazuulwa abakugu mu nsi yonna nti aleeta obulwadde bwa kookolo nga mu kiseera kino kumpi buli ekyazimbibwa mu asbestos wano kikunkumuka bukunkumusi ekiraga nti abakolerawo n'abajjanjabirwawo bali mu bulabe. Ekifo ekitereka ebikwata ku balwadde bwe kiti bwe kifaanana. W'olaba wano yali kaabuyonjo ekyamirwamu abasajja nga kati ye yafuuka sitoowa omuterekebwa ebimu kubikola olw'ebbula ly'ekifo we bayinza okubitereka nga kino kyaleka abasawo abasajja n'abaami nga bakyamira mu kaabuyonjo y'emu. Kaabuyonjo z'abalwadde ezoolemwanga enjogera y'ekivubuka kubanga enzigi zaawangukamu dda nga n'okugiyingira n'omaliriza bulungi emirimu egikututteyo weetaaga obwegendereza obukira kuw'amayuuga asala olutindo. Bino n'ebirala bye biwaliriza abakulira eddwaliro lino okuggyayo obujjanjabi bw'akafuba, sukaali n'abalumiddwa embwa nga batya nti essaawa yonna ekizimbe kyandibagwira olw'embeera y'aganyegenya gye kirimu. Ebizimbe babizimba mu 1904 kati bikadde nnyo ate ebirala tebikyasobola handlinga enamba zetuyina. Kati ensonga lwaki services ezo twazisengudde netuzijja ku Grade A netuzitwala mu bifo ebirala. Kyokka bba abalina akawuka akaleeta mukenenya tebannafuna we babazza era nga bo tusanze bakyaliyo nanti bulijjo bwe zikusanga ozigumira. Klinika esigaddeyo ya HIV kati services zisinga tuzikolera mu tenti ate tulina ne plan endala y'okuteekako tenti ddene bwe tujja kubanga tukolera services ezisigaddeyo. Abalwadde abajjuluddwa baatwaliddwa mu kifo awaawulirwa abalina endwadde ezibalukawo kiyite isolation ng'abasawo tubasanze bakyapalapalanya butya bwe babassaayo wabula ne twebuuza nti watya eggwanga ligwamu ekimbe bano bayinza kuzzaako ki. Ziriyo temporarily bwe tufuna ekifo ekirala ekisingako tujja zirelocatinga. Abakulu wano batutegeezezza nga bwe bali mu njogerezeganya ne Minisitule y'ebyobulamu okusobola okujja baddaabiriza eddwaliro lino. Okuteekako ebizimbe ebipya n'okuteekako obuweereza obusingako obwo obubaddewo ku Grade A.
Ekirala kye ssaagala weerabire ti eddwaliro lino lisangibwa mu kifo ekikola ng'omugguukiriro gwa Uganda ng'ensi yonna kye kimu ku bifo byesooka okukubako amaaso wabula ng'ekyeraliikiriza buli kadde ensonga zino lwe zibadde zivaayo mu lwatu abakulu basigala beefudde kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa. Irawo otubulire owulidde Babi byayogedde omuntu ayinza okugamba buli kimu mu mwakifuula kya politics kakati emboozi ogiwulidde kati ensonga eno ya byabulamu ku mulundi guno si byabufuzi obulamu kubaki ku bannayuganda kati ekibuuzo ekisingira ddala okuba ekikulu ekitongole ekivunanyizibwa ku by'obulamu omunda mu ggwanga lino bye bimu ku bitongole ebisinga okufuna ku mugaati gw'eggwanga kati twandirowoozezza kyekimu ku byandibadde ebisaale okulaba ekizibu ng'ekiri awo eddwaliro eryo bw'oba oliraba liyitibwa Traditional Hospital nti lyazimbibwa ku mulembe gw'abaminsani kati ekintu kino balina okukimaintaininga kubanga bwe libanga gegamu ku malwaliro ge tusooka okufuna wano kati eri gyayise referral hospital oba grade B eva mweno grade A nze nandirowoozezza bandisoose kuddaabiriza eno kubanga kiswaza okulaba nti ebizimbe byonoonese gwe n'osalawo n'ogamba sigenda kuzimba structure kanteekewo tenti kuva ddi tenti ng'efuuse ekifo ewajjanjabirwa kubanga yo nga yo ekisookera ddala matiriyo owa tenti tosobola mugeraageranya ku kizimbe kati obo bokka bulwadde ndabye kaabuyonjo nga zaakubibwa mu bibaati kati mbuulira ng'endwadde ezimu ziva eyo mu bifo ng'ebyo okusinziira embeera eyo gy'erimu eyaawo ogenda tolina kirwadde naye olugigendamu olina ekirala ky'ogenda okujja nakyo kati gavumenti ebintu nga bino infact terinda ddwaliro singa ebadde ekola kwakati kino kiraga tekola singa ebadde ekola terinda bintu nga bino kusooka tuukawo kubiteeka mu mawulire kwakati eddwaliro lino liswaza lyawula ekikomera n'amaka g'obukulembeze kikulaga ki nti abeera mu makaaga g'obukulembeze ebintu bino abiraba maaso ku maaso si mawulire kati era naye akuwa kiri ekigamba nti tebinkwatako ne bwenfuna ssenyiga nja kuddusibwa buyindi naye bano bootwala bo bali wano eno be bagenda okugenda mu ddwaliro eryo waliwo embeera gye bagezezzaako okutondawo nti singa tuddamu ne tugwamu kipandemiki ng'ekyaliwo emabegakaawo kubanga abalwadde bajjiddwa mu ddwaliro lino lye bandiddaabiriza ne babatwala mu refaaro ekifo oba oli awo ewayinza okuterekebwa abo abali infected olwa pandemiki kati singa beegudde oba bagenda bassaawo kale byebyo abatufuga tebaagala bantu babe balamu era tebaagala bantu basome dwaki Sam Kuteesa bwe yalwala kansa bamutwala Bungereza na Germany mukama n'amusaasira n'awona bwe yawona okudda mu Uganda yazimba church simbi naye lwaki ye teyagenda mu church ne bamusabira yanditegedde ekizibu nti kale nze nina akasente okitegeera nyambiddwa n'empewa omukisa ogwokubiri dwaki sizimba eddwaliro liri mwe banzijanjabidde ne tuliteekamu ebyuma ebikola munnayuganda atalina busobozi bugenda eri n'abanga asobola oddifuna ano naye bye tebibakwatako ba Emmanuel Dombo bwe batyo bwe balowooza kubanga sente ze yazimba mu kyaki eyo zaali zisobola okuteekawo eddwaliro eriri ku standard oli ku ekyo kati owulire eno emboozi nga bw'okyogedde nti sente ze baateekamu ekyo zizimba eddwaliro kakati soko tuwe emboozi ya Muwanga Kivumbi otegeere Uganda gye tulimu oba okyagiyita matooke kulya gituwe
Nzira kwa ripota ya sawa lizo bitabo bya gavumenti y'omwaka 2023-2024 ekidyeri ky'ekalangala ekiddukanyizibwa kampuni ya Kalangala Infrastructure Services tekisasula layisensi ng'ate gavumenti ekisasulira ensimbi obuwumbi 18 buli mwaka okusobola okusaabaza abantu n'ebyabwe. Kubanga ekidyeri ekipya okukigula kigula obuwumbi 16 kakati mwe mupangisa obuwumbi 18 temuba baloge. Kati mu myaka 12 gye babadde ne contract eno senga twali buli mwaka twaga sente tugende tugule kidyeri twandibadde tuguze ebidyeri 18 ne tupangisa omusajja omu n'atwala omusajja Kagwansonyi tasobola kusasula busolo obutono million za dola emitwalo 20 n'emirala dola 10 ze million nga 8 ez'omusolo era nazo agaano zisasula. Anti vumbi wazenzedde n'ayita ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka minisita y'ebyensimbi Matiya Kasaiji Robert Sebo kino kiri bwe kiti tupangisa ekidyeri bilioni 18 buli mwaka okugula ekidyeri kigula ekipya kigula bilioni 16 kitegeeza singa tuba tetupangisiza tugula ekidyeri ekipya ne tusigazawo bilioni 2 kakati twakakipangisa emyaka 12 mu myaka 12 buli mwaka nga tuteekayo bilioni 18 njagala okwata bilioni 18 ogyeko bilioni 2 mu myaka 12 oba oyina sente mmeka mu myaka 12 okutte bilioni 18 nojjako 2 kati zine 2 kitegeeza mu myaka 2 ziba 4 sibo kiri kati mu myaka gino kitwale ziri bilioni in fact bilioni 2 mu munya bilioni 2 munya bilioni 2 munya bw'oba oguze kidyeri buli mwaka muwanga Kivumbi kyabadde ayogera muba mulina ebidyeri 18 bw'okwata bilioni 2 nga buli kidyeri kigula bilioni 16 kitegeeza zezo bilioni endala mmeka 2 bilioni 16 in fact bilioni 2 mu 2 jako 16 osigazaawo sente nga mmeka bilioni 2 mu 2 jako 16 osigaza bilioni 6 kitegeeza singa Uganda mu myaka 12 erina ebidyeri 13 ng'esigazaawo ne bilioni 6 mu myaka 12 ebidyeri 13 ne bilioni 6 nga zeyinanga balance kati omwaka okupangisa kyokka tetulina na kimu yadde ekimu bwe kiti kyokka tupangisa ensimbi ezigenda mu kupangisa 18 zisinga ezigula 16 yes kati mu butuufu alina statement gyakozaawo exactly naga toli muloge in fact aloga Uganda ali ku muti alengera yesibye n'amagumba okategedde Idi Amin Dada bwe yagenda okunona ente Bulaaya ente enzungu yatuukayo ne bamugamba ziizino ogenda zitambuza otya n'abuza transport azituuse Uganda wammeka agenda okulya sente ze bamugamba okutambuza ento zireeta nga mpitirivu n'abuza ate ennyonyi yammeka ng'ennyonyi esingako katono naga kati mumpe ennyonyi 2 nzitambuliza omwo n'azigula nga za ggwanga n'atambulizaamu ente ze n'eggwanga n'ennyonyi ng'azireese kati bino ebisajja twogedde ku malwaliro n'olaba we biggweredde okitegedde tuutuno wano we tuli ku bidyeri kitwale banaye bino ebintu binyiiza 16 bapangisa 18
si bwe kiri kati 18 jako bilioni bilioni 16 wasigalawo bilibili tubaze nga omwaka ze bilioni 24 ani alya bilioni 24 kuba amazima amatuufu gali nti bisajjamu temupangisa bilioni 18 tekisoboka kati kino kikuzeeyo ku nsonga eza KCCA okugula ebyuma ebipima kasasiro ne babitunda e Rwanda ng'essaawa ya leero ate bapangisa bipangisa okubijja gye babitunda ate nga babipangisa bbeeyi ebya bbeeyi kati eggwanga lino ndowooza lisukka ne kukuba nti lyasiraana ekiri fani abapangisa bebawa contract babawa contract government yabawa contract kyokka mu kubawa contract bapangisa kakati tutuusa olwaleero bennyini tebasasula musolo government yebabanja mubababanja ulira esente wezonooneka Uganda Airline ebabanja ku ngendo ze batambulamu okugenda emitala w'amayanja babanjibwa hotels ezenjawulo ze basulamu nga batambudde kati bale Uganda basaana beetereze naye baneetereze emeka kubanga yene enjiri esiiba ebabuulirwa buli kaseera ekisinga okwasa nnako kimanyi abantu abakulu abaludde mu byobufuzi emyaka 25 betulowooza nti bandibadde bategeera bandibadde basitiikinga ku nsonga zino mu paalamenti ne wonna we bayimiridde obusiru bwe balina mu kifo ky'okwogera ku bintu bino amaanyi bagamalidde ku kulwana Kyagulanyi tuwe kilipu eyo bano be bannabyabufuzi abamazeewo emyaka 20 mwegi balaba nga abalemesezza mbu okujjako Museveni ye yakajja emyaka 5 yenaloga Uganda tuwe ebisajja bino Kyagulanyi okujjako nga talina matwa abulidde kyetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda ekirala fe emasaka tetulya bisiyaga tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda emasaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa emasaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe ne ttiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegede Robert sebo toyitibwa senior lwa bwereere bebo bannabyabufuzi abeesimbye ku mwami Museveni nti baagala kumuggyako Abedi Bwanika Besigye abanga agenda mu kooti ng'agamba bamubbye nga bayisiŋŋanya na Abedi Bwanika agenda Kololo kuyozaayoza mwami Museveni abawangudde naye nga naye yalinga candidate bebo bannabyabufuzi be tulina gwe bw'oyogera ku zino ensonga bo
bino tebibakwatako bali mu kulwanisa Kyagulanyi. Kikyolowooza kikyoyinza okugamba eggwanga kati omuntu oyo agende Kololo okozaayoza eyabawangudde naye nga baali mu lutabaalo olumujja olumusiguukulula mu buyinza. Kati bw'omuwulira ng'akwanjulira omukulembeze omujja owaabwe kikuleetera ekifaananyi ekiraga nti ekyamuteesaawo ye agenda n'ayozaayoza abawangudde. Kyekintu kyekimu ekiteekawo ono omukulembeze gwayita nti ye mukulembeze omujja. N'ekirala alina statement gy'akoze eyeewuunyisa nti Kyagulanyi be baamuleeta mu buyinza. Kati kambuuze be bakulira oba be bakulembeze b'ekibiina kye tulaba nti ky'ekibiina kye oba ye yabaaniriza okujja mu kibiina? Ye yabaaniriza. Kati kino ndowooza kwe bayita okwekaza mu njogera ennyangu. Okwekaza oba okwekangabiriza. Yes. Oluvannyuma lw'okugobwa in fact tebakyawulikikana nnyo nga bwe baali nga bakyali mu kibiina eno. Kati mishoni oba enkambi enkulu bagikubye waabwe gye bava gye baagala okusinziira basensera eggwanga. Naye kati nze nkubuulira ekitundu kino bagenda okukijjamu olwedde nga kyasiigibwa dda red bulungi nnyo ewaabwe gye bava. Kikulaga nti bo nga bo emisingi egyabwe tegiriiwo egiba nga bagizimba mbusa oba musenyu mukalu nga temuli seminti. Webali nnyo webalire ddala. Kale abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti bava kukugamba mwami Museveni ebituufu byalina okubeera ng'akolera bannayuganda ne bagenda maaso n'okubeera nga balwana n'oyo oba oliawo ate ali mu kugamba mwami Museveni nti owaaye kola bwoti. Bobi Wine yasinzidde mu ggwanga lya America n'atuwa obubaka tuwuliriza era agenda maaso n'okubeera ng'otulaba tukyabatwala tuline Robert Senior tutinatina mpola mpola obategeeza ebigenda maaso mu ggwanga. Katufune ebigambo bya Bobi Wine byayogedde byendowooza nti ne bano abalala bandibadde leero y'ensonga gye batembeeta bava dda ku mugendo. Over. So we want to give back the economy to the people and we are going to do that. We are going to do that. Our country is rich and that wealth is going to belong to Ugandans. But look at that PDM money alone. If I was in power, that PDM money would not be there. Half to healthcare, half to education. Then you have free university education across the country. You have free healthcare in the country. These are simple things that the likes of Ibrahim Traore are doing. And they're helping their countries. These are the things. I know Idi Amin had his problems, but these are the things that people like Idi Amin did. You only need to love your country, as simple as that. It's not only education and healthcare that are our problem. Some people are farmers. Some people are traders. They'll be more successful if the country was functioning, if we had a functioning infrastructure. You all know that once upon a time, there was a railway, a train going to Kasese, going to northern Uganda, going to west. We would have inland flights from Kampala, Fort Portal, Kampala, Arua, Kampala, Kisoro. We don't have that anymore because the infrastructure is dead. Look at our roads. They're not only death traps, but they have strangled our economy completely. But these roads, ladies and gentlemen, can also be fixed. 10 trillion is lost in corruption every year. 10 trillion shillings. Stolen. Stolen by the people we know. Uganda has all resources that we need. Challenge is that that money is stolen, not by a lot of people, by a few. We had Anita among the chief thief. Uganda has a total of 36,000 square kilometers of road network. You know why it's not being fixed? Because that money is needed to bribe the people that no longer support the dictatorship.
That money is needed to buy people, to pay them out. Corruption is now a currency in Uganda. It is what is sustaining the regime. So once we end that corruption, yes, it will mean that even me as president, I won't be able to use that corruption to stay in power for countless years because I'm not even interested. So when we get there, we are going to achieve that. Those things are doable. Those things are very, very doable, ladies and gentlemen. It is possible to have an inclusive economy where the numbers that are presented to world forums are not only representative of a few people that speak the same language and look like each other. Should be reflecting the byawukanira ddala n'ebyabantu nga bampuuga abeeyita ba senior mu byobufuzi. Tetugenda bidiscussingako, tugenda discussinga ku nsonga y'omuwala ono kuba ebyo byo byemala. Ndowooza n'abalala bandibadde bayimirira ne boogera ebigambo bwe bityo kubanga before nga tetunnabawa Mwami Kyagulanyi tusoose kubawa ku ndowooza eri mu mutwe ogwa Abedi Bwanika era message ne bagiwulira bulungi. In fact tubawadde endowooza ya Dombo ne tubawa ku Mwami Museveni ne balirwana ab'eddwaliro ne tukuwa abali ku opposition bwe bategeera kakati tukuwadde main opposition leader kiye kyalowooza kyawukanira ddala ku kyabano abeefuula nti nabo bali mu opposition. Kakati waliwo omuwala agamba nti bannange omanyi bw'oyogera ku bino ebintu abantu bagamba ogenda kuttibwa bannange totidde kufa banaye tebaakutte. Omuwala agamba musituke mwogere speak temusirika twakatambi ako nammwe abatugamba tusirike gwe sirika. Nabagambye mulekerawo kumbuuza ebibuuzo by'obusiru ng'ebyo, but are you safe? You cannot keep being scared in your own country. Speak! Speak! If all of you spoke, we wouldn't be here. Stop asking me stupid questions like, baby girl, are you safe? What is my safety going to do for my children if they can't get an education that is going to give them a future? Speak. He came with a knife, a weighing scale, and mingled posho. Do you know how embarrassing that is for a sovereign nation and the people? Our counterparts in Kenya were just laughing at us because they treat us like a bunch of idiots. And we let it happen. So stop asking me such questions. I'm mad. Speak. If all of you had the audacity to speak, we would not be asking ourselves, are you safe? Because it would be safe. If all of us had the audacity to say this is wrong and this is right, we wouldn't be asking each other drone or Jimani because we would not have drones in a nation that is ours. Speak. Speak. How do you let a grown-up man come and tell you, oh, you know, kulia kaunga boat? How do you tell a man who is running your country that you pay a salary to run your country? You tell them, we need this, we need education, we need jobs for the youth, we need this. And he tells you, mulia muogo. Ya mulia. Amulia. Speak. You're a bunch of big cowards, Ugandans. You cannot keep waiting for only 10,000 people or 5,000 people to be the one who are fighting for you. Freedom is for all of us. If you want freedom, speak. Speak. Stop always pointing at Bobby Wine and his friends to be the ones to fight for you. Fight for your damn selves. Speak. We can't keep normalizing this stupidity. We can't normalize everyone going out of the country to look for a future when we are Ugandan. We have a home. We call it home. But we can't speak in our own home. Speak! Munyi is a new. Coming out here and asking us if we are safe. Are we safe? Drone your Jimani.
Uganda empya bagenda gibaleetera ku lusaniya mu giryenga embizzi. Speak. Robert. Sebo. Ebigambo by'omuwala oyo ebiwulidde. Bulungi nnyo. Abantu bali mu gamba Bobi Wine tulwanirire twabikwasa ntero bagamba ano nti muli basiru. Gwe Bobi Wine anoonya future oba gwonoonya future? Nze ekintu kyembagamba kyenkana buli lunaku nti decision oba omupiira guli mu ngalo zaabwe. Omukyalo oyo kyabadde ateekako essira nti teri agenda kwogerera. Kati kitandika naawe ng'omuntu. Abantu 15,000 abantu 1,000 ku bukadde 45 tebagenda kulwanira. Lekeraawo okuserera mu katale n'oyombesa ekkubo. Kati ekintu kino tukyenyigiremu ffenna bannankyukakyuka kubanga all of us. Yes. Lwaki olinda bakulwanirire gwe oli kuki ate nga gwomu gwogenda okomplaining mukuba jjejjerebu ne murerera emimwa noteekawo embeera ya drone biki kyogamba bwoboolaba abagenze mu lutabaalo bo tebamanyi nti drone gyeri okitegedde. So weewaawo bye bigambo ne producer emboozi ya Shami mugirekemu tugyogereko olunaku olwajjo twabadde one ne Robert tuwa akatambi ako eri tusooke tuveeyo tulabe emboozi eno. Katonda wange kakati olunaku olwajjo wabaddewo dduwa ya taata wa Shami Malende omugenzi. Abantu bangi bagenze ku dduwa eno nnyo. Mu bagenze mwabaddemu Ajat Farida Nambi. Ekintu kino ekifaananyi kyolabye producer kituddizeeko. Akatambi ako koolabye kasipaakinze emboozi nnyingi nnyo naddala ku mikutu gye muyunga abantu. Twabadde ffenna wano nga waliwo emboozi egenda maaso ku TikTok gye nabadde njagala odiscussingako naye ng'ate agireese ayina side gy'ayagala abazze tuwogereko. Njijjukidde. Kakati Robert Sebo taata w'omwana oyo yafa. Bw'oba olaba facial expression ekulaga nti naye yabadde tayagala batajja kuddukawo. Okitegedde ku Farida Nambi bye yeekola singa Shami Malende yabadde asobola yandidduseewo naye abantu babadde banenya Shami Malende nti lwaki wamuwadde haaga lwaki era yazze mu kiseera ng'ekyo ku mukolo ng'ogwo wabadde oyagala kibeere kitya gwe kikyoyinza okyogerako ekintu ekyo. Kati kituzzaayoko emabega omugenzi wakati ng'afudde ekibuuzo ekisingira ddala okuba ekikulu Nambi gwe tulaba olunaku olwaleero nti ajja yeeyisa atya kubanga kati embeera eriwo oba eyabaddewo mu kaseera ako etuzzaayo emabega ku ki ekyaliwo nga ennaku eyo etuuseewo kubanga kati nze ng'omuntu nandiyagadde oba nandisuubidde Nambi obutalaga nti waali fayini jangu obeerewo naye tekikulaga kuyimirira kujja ng'onawa speech n'olaga nti nange wendi osobola okulaga nti w'oli mu mbeera ey'enjawulo naye si mu kaseera nga kano ke yalagiddemu embeera eyo kubanga bw'otunuulira feesi y'omukyalo ono eyafiirwa taata ekyamazima nga bw'omulaba kammalegga
kale kino kyakoze kibayita nakkiriza lwa nakola ntya kyekiriwo naye nga abantu comments zibagenze maaso n'okuraisinga intuufu ddala weebuuze ddala Nambi yabadde azze mu mbeera eyo ng'afiitingawo nze ku lwange ndaba tafiitingawo kino kituzza ku kiri kyenkugambye embeera gye yayolesa omugenzi ng'afudde osanga yeeviirako omukyalo ono obutabeera musanyufu n'ono gy'ali. Wano waliwo bato wakati wazaala Luyirika ne Shamimu Malende. Derongo wa NRM azze naddala omuntu ng'oyo gwe balinako ekko ab'oludda oluvuganya gavumenti nti yattisa abantu yakubisa abantu mu kalulu k'e Kawempe. Olowooza nti Shamimu Malende n'abawagizi tebandyagadde kulaba Nambi ng'asemberedde Shamimu. Ekirala nti abantu abali ku sayidi ya Zaala Luyirika bakutte ebifaananyi ne babyambaza ne babuulizako ebibuuzo. Mulowooza kino kitegeeza ki? Kati mu mbeera eno politically atukitwala okuba nti Nambi bwe kuba kusalawo sayidi ey'abano ababiri ekitundu kye eky'omubiri ekisinga kiri wa Zahara eri ndowooza y'abantu abantu bo bakitutte bwe batyo jjukira bino ebintu beeyawudde kituufu naye kati bw'ogoberera endowooza eyo kyenyinza okukugamba ebiseera ebisinga ewabeera omukka tewabula muliro. Waliwo ensonga lwaki ennamba esinga ekitwala kubeera bwe kityo era bw'olondoola ensonga eno ejja kukuwa amazima nga otuukira ddala ku nsonga eyo ng'ekulaga nti ntuufu kubanga kati kankubuulire abantu abo obalaba basukka ku kubeera mu kitundu oba mu bitundu bye balabamu bano ababiri. Zahara before nga tannaba kujja wano ku kifo kyaliko weebuuze yali akolerawa. Ekyo kimu. Kyakubiri Nambi avudde mu kifo yonna gye yava najja nga kitaawe amuleese amyuka ssentebe wa NRM ali Haji Moses Kigongo n'amuteeka e Kawempe naye nga mission ye mu kusooka tiyali munnabyabufuzi oba okitegeera just dignity oba ekitiibwa ekya kitaawe ne kimudrivinga okumutuusa ku mbeera eno. Kati nze kyendaba ekiriwo ababiri bano Luyirika ne Nambi nyinza kugamba nti baliira mu sowaani yemu era omwana ono Shamimu yakizuula dda nti bano batuliiramu nga misege kati tomusuubira kwaniriza ggwe ali ku ludda lwa opponent we oba nfuna bulungi mu ngeri y'emu n'oyo ali ku ludda lwe tekisoboka. Bw'olaba nti fine NUP ng'ekibiina wakati mukwolesa amaanyi mu kalulu by election eyabadde e Kawempe awo we twalabidde kanso ng'ayitamu eyali amuvuganya nga bw'ogambye nti yali wa NRM naye ng'emivuyo gyonna egyatuuka mu mbeera eyo gyali gyekuusa ku kibiina ekyo egyatuuka ku bawagizi naddala b'ekibiina ekya NUP ate n'olengera omuntu yaviirako embeera eyo ng'azze ku mukolo guno kituuza ku kiri ky'otugambye toyinza kumusanyukira. So y'embeera eyo nga bwegenda kakati tuzanyire katambi k'omuvubuka waliwo gayi bamuyita yenkeretanyi Yusuf Kiruruta nkeretanyi ndowooza nickname. Yes. Tugende tusooke tuzanye ya nkeretanyi then tujje ku Honorable Namboze Teddy. Omuvubuka ono ayina character gy'atambuliramu oba gy'ayina etuleetedde omuteekako amaaso n'okubeera ng'eggwanga limuwadde amatu
n'atuuka ne ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo olw'endowooza ye mu byobufuzi endaba ye ey'ebintu. Njagala tukozesa akatambi kano okujja ku Honorable Betty. Soko katuwe. Gamba, if it wasn't the wind that blows, we wouldn't know that the hen has got an anus. Singa teyali kibuyaga akunta, tetwandira buzina bwa nkoko. Kakati yesawa tugenda kulaba ab'emyoyo eminafu. Dala wajja oli wa NUP oba nedda. Kyovula y'ekiruluta nkeretanya kyatula lunyera nnyongero kyasanguza. Ndize ekibiina bwe kitunulira buno bone lw'enkugambya 46 ne kitampa mukisa. Nze sijja kubwa namunigina. Omwana oyo ansonyiwa okumuyita omwana. Omuvubuka oyo alina ebyobufuzi byatusiigira nga bya kintu kikulu. Twabiraba ku muvubuka amanyiddwa nga Wumalumagala. Naye oyo tannagenda mu palamenti. Yataddeyo senators yateekayo miliyoni oba 15. Mu campaign ya fundraising. Naye njagala tulabe ku MP aliyo. Mutubuulire. Honorable Betty Nambooze. Kalungu East. Kino kiyakoze yayokeza oba tiyayokeza. Omukulembeze bwakuteeka ku bantu batambula nabo ku lusegere. Nakusetwala n'ogenda ne mu ggwanga erya America oteekeddwa okubala ebigambo byo. Omukyalo ono alina ebbala abantu bamwogerako bayinakoko bye bamutunuzaamu naye olw'okubeera ng'omukulembeze akyakosezza akasiriso nabo batunula ebbali ne basooka babikka ebibi byo naye tubiraba. Njagala owulirize emboozi no Robert otubuulire yayokeza oba tiyayokeza mutuwe. Tebalenda kola ki? Tugamba ali mukemetererwa mmeme. Honorable wenda yewala ekibuuzo. Nze yasoose okibuuzo ekyo ekibuuzo. No, wano sija dini. Omwanya akubuuza ekibuuzo omubaze tomubaze. No, that wasn't his question. Nze yasoose okibuuza oli akibuuzizza kati nona akizzeemu. Obuuza tuddemu kufe abalala banyaza. Labayo ono abuuzizza ekibuuzo kati ategedde bakimuzeemu wengi kubanga kibadde kidda bwakusa tukankikuddemu ng'oli alaba. Bano bonna nabagambye omulamwa lwaki tuli wano tulaba nga tukwata obuyinza abantu baffe nga tukozesa amaanyi g'abantu atagwanyisetamisibe omulamwa ekibuzo kyabuuzizza okusinziira nze ku bantu abali empigi bemmanyi nga bamu n'abagenzi bakamalamu nga myezi eki tosobola nati empigi ebaddewo emyaka gyonna Museveni amazeeko myaka 4 sikulaba nga bowadde nga ne fuutu oba ani omuwa wa tuboto tw'amazzi nojja kati nti embaga ya concert kubanga ezze nnoku gye baagala oyambale red nkukids mukwano kati bw'oli mu politics Tori mu revolution. You're not answering a simple question. No. Abo bisira ko Museveni. No, go yagala okuleka ko Museveni. Just say one word of just in your support. Can you imagine is na kajana ye mazokula atoda mu bibuzo. Yensonga lwaki omwami oli ekibuzo. No, you're not answering the question. Omuzmanyi akubuuzizza ekibuzo kitegedde. Kisinga bakugamba nti nno siri gwe dawali onokkiriza okutambula ne decision eyo otugamba 22. Nga mukyala asobola okuwangula kalukeni yupi ne district nedda muleke tuwulirize bwakimali Mama maliriza. Yeah, kwagala kumanya ukono supporting omuli ekyo babadde babuuza. Nda supporting omuntu nga ujja kwa sepita boss compete.
Tajja kuwujja kazi tajja abazibu okujjako nga omumanyi kakati yalabika kati bw'oba omumanyi yambako ku kitebe obagambe nti ono gwe ono nze mbagamba bwe nti empigi ebadde wakabanga njagala tumanye omuntu oyo azze empigi avudde mu maka gani tubatunule tulabe bakola mirimu kyegyo ebyo byonna tukkirize babikoze kubanga they are vetting they are saying vetting bwe babanga babikoze bulungi ne betegereza tebagenda kola ki taagala okemebwa Betty Namboze Teddy rather nayanza ye Teddy Namboze Bannayuganda level gye bamanyiko kati ebyobufuzi jjukira omusajja Kyagulanyi yagamba ife omulimo gwaffe kuggula abantu maaso balabe bategeere abantu bategeera Robert ababuuza oyo omukazi si bannabyabufuzi bantu ba bulijjo bamutuuziza ku hot seat kyakoze nkubuuza ayokeza oba tayokeza mutuufu oba si mutuufu wabanga waliwo ekisukka ku kwokya kyetwandigenze nakyo kuba yayokeza n'ayitawo kubanga bw'otunuulira embeera eri awo asiriziza bw'otunuulira embeera eri awo abantu abamwetoolodde ekyamazima okuwulira ebirowoozo ebiva mu muntu gwe balowooza okubeera ku fulo ya Parliament wakati nga tufundikira ekisanja kino abasinga bw'oba batunuulidde babikaminze disappointed mu muntu ono era basigadde bamutenda busiru kuba bw'oba owulira endowooza ye naddala eri ekibiina ekyamwesiga ne kimutuma okukiikirira abantu okukikwatira bendera mu kitundu kino bw'avaayo n'akuwa endowooza bw'etyo nodda ku y'omuvubuka oli oba omwami oli nkerettanyi atannaba nakubeerayo yandibadde ayina omululu mungi n'akulaga nti 6 ku ground 4 waggulu ku kitebe naye kyonna ekinaavaayo ndi ready okugenda n'ekyo n'okukikkiriza era n'afundikira ng'akulaze nti sisobola kujja wannamunigina tuzze kwona abaddeyo kino kituzza ku mululu ogugenda gugambibwa nti ebiseera ebisinga bw'oyingira enju eyo waliwo ekizimu ekikwambala obeera ng'ali mu ggulu obanga atuuse kati okuva mu ggulu okudda ku nsi kyekira ebiseera ebisinga kibagamba ovudde ku ntebe y'abalangira nodda mu nfuufu ebiseera ebisinga kiba tekisoboka kati omubaka ng'oyo Teddy bw'aba ammiddwa kaadi era ekyo kiba obvious kati kankubuulire olaba vetting gye baliko ekamwokya abantu abo balina ekintu kye batategeera vetting naawe ekyo kyayogedde abakola vetting obwo bwe bumu ku bubonero bwe batunuulira bo balonze okitegedde nti weeyisa otya wootalinga ekibiina we kitalinga gwe gy'oli kakati n'ekirala Robert waliwo akakundi nga kakulembeddwamu abaali mu DP block omukyalo ono ye yava mu DP akakundi kano balina squeeze gye bakakutte mu NUP bwe bati baali bamanyi bagenda gaba mangu kaadi be positioning nga bwe baagala ekibiina ne kigamba tubalaba kyasise kigenda kubeera nga kigaba kaadi y'aba MP eri nga wabula week egi kitegeeza okusalawo okwavudde ku kibiina tebaakirabye maybe baadde basuubidde process eyayitibwamu mu 2 yegenda okubeera yemu naye wano biralamu anti abakulu baategeera nti tuyina ensolima mu kibiina ensolima ziri bwe ziti era kakundi
kababaka nno bawerawerako bagamba bwe batuma wano nga tusala kati kino NUP yakitegeera bwe yakitegeera negamba tukoze tutya tutandike vetting process mu kuvetinga leero tewali ku kitebe bagenze mambuka bagenda kukomawo kadi yoba MP bagenda gigaba nga bula wiiki emu kyokka ekibiina bw'obeera mubaka ng'olabye oyo NUP egamba bwe tunaamumma kaadi mu wiiki emu abatakyalina kyakola okitegedde ife bwe tugaba kaadi ne bwe tugigaba nga buli olunaku lumu pate erina ssente ezifacilitating abantu baayo mu kampeyini yonna buli gwe tuwadde kaadi tulina ssente ezimufacilitatinga kati bano abamu n'oyo nga mwali be bamu kubalowooza nti tulinnyo eno n'eno singa bagaba leero kaadi kitegeeza nti omuntu agenda kudda ebbali bw'aba wakutunda kibanja kya kitunde bw'aba wakuteesa ne mwami Jenosali Musale oba Museveni bateesa muteekemu nga bula wiiki emu buladi waba tewali mukisa buli kibiina kigenda kuba kijjuzza abaakyo okitegedde kitegeeza omuntu agenda kubeera nga yandyagadde okujja independent nga talina ssente kati babataddeawo ku hold oyo omukyala kibi nnyo okubeera nga ogambye yasiriiziza yayokyeza n'ayita ku kwokya yasiriiriza ku ssaawa esembayo ng'omukulembeze akutadde ku gaali wekiba kigezo kino yakifunyeemu na negative ne zero yagisusse kubanga mukadde nga kano tuba tusuubira ebirowoozo ebiri mu line eya vetting process nga bwegenda okutambula nga bw'owulidde omwami oli bw'ayogedde nti ekyo kyokka kikuweesa credit oba ofunye akabonero naye kasita nalabye oyo omukazi ng'ali ne president mu America nalabyeyo abantu abakanjogereko yoyo omukyala nalabye n'omulala musajja sikoledde bantu kale kandiiseewo omulundi gumu tebajja ddiwulira ono omutegesi w'ebivule yali maneja wa Gondi temwogera erinnya sawa mwagala okusinzira mugambe mbuŋŋamba Kayemba Solo situsobola kwogera Kayemba Solo ye yagenze n'omukulembeze mu biveeko ebyo neewuunyiza baranewe twogera ku bamwoyo gwa ggwanga bwe tuba twogera ku bamwoyo gwa ggwanga njagala producer emboozi ya Babi tugireke kale nga bwe tuli nti twogedde ku mukyalo oyo leka emboozi ene tuyingize Babi ku lunaku lwali lwa Saturday bwe yali ayogerako eri abakyala ab'enkizo abavumu ababeewaayo okubeera nga bakola ebyannaggwano yayogera ku bantu babiri yayogera ku Shamimu Malende n'ayogera ku Olivia Lutaaya njagala tufune emboozi eno then tujje tugattire wano tulabe. I'll give an example of Shamim Malende. You all saw what happened to her on the floor of Parliament. She is still nursing wounds. I am giving Shamim as an example. Temuntu wala bubi. Manye sawa ya kunonya kadi. Shamim is still nursing wounds. Shamim is still doing her work to fight for the release of political prisoners. Olivia has refused to be a victim. Even on the day she was released, she said Museveni must go. After 4 years in prison, she is a mother. She missed her baby, but she did not rush to see the baby. She rushed to come to the headquarters to still look in the camera and say, Museveni, you are Uganda's problem. Yambye n'atugamba nti Shamimu Malende mulesenga example ebyaddala abadde yeetaagisa
abadde mulwadde okumala ebbanga bwe yakomyewo yatandikidde we yakoma nga n'olunaku olwaleero ye yaviiriddeko okulaba nga Bobby Yanga aleetebwa ne bookonye ku linnya Olivia Lutaaya baata Olivia Lutaaya bamutera mu kiseera Saanya omumanyi Saanya Muhaidini Saanya bw'olaba mu Saanya olwaleero obulamu buli awo bw'olaba Olivia Lutaaya yasigala nga ali focused olaba nga munywevu n'ekibiina kikyasobola okwogera erinnya lye baata lwaki bayogedde ku mukyalo ono tuwe katambi ka Olivia Lutaaya then ojja otubuulire so tuzinge emboozi ya Bobby ne Olivia Lutaaya of course leero tulabe Shamim Malende kyakoze tulabe Olivia Lutaaya gwayogeddeko nti newankubadde yali ayagala okulaba abaana be bwe baamuta yajja ku kitebe ate bwe bamukyaza ku TV biki bye yayogera twakatambike kiki wandigambye omukulembeze w'eggwanga ng'oli ku mpewo wano pulezidenti waffe Kyagulanyi oba Yoweri gambye omukulembeze w'eggwanga the president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni Yoweri Museveni tubadde tusaba ntebe yaffe twagala ntebe yaffe ate okumwebaza kubanga he pardoned you guys era ne babata bulungi nnyo ne babasonyiwa emisango bandindese n'enkola emyezi gyange esatu ne weeks 22 ze bampa nagenda nfuluma mu January nakola emyaka 4 tugenda mu December wali January mbadde nfuluma kisonyiwo sikyetaaga kuba nali nakikolerera sina kyakwebaza mpozi okwebaza ekigiza nsobodde okuguma paka January mpozi okwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yebala okutubeererawo kutulabirira tukyali ku saidi ye nze nkyali ku saidi ye paka nkyali ku saidi ye ate paka Robert ono omwana bamusiba emyaka 4 emyaka 4 nga afunye pardon okuva eri Mwami Museveni fount of honor bine bye bigambo byayogera kati ekyentegeddemu era kyempiikinze mu story kati okusookera ddala agenze n'agamba nti kyenkana ekibonerezo kye kyali kikomekkerezeddwa era n'asaba entebe ey'eggwanga ng'agirimu agyeteekamu bweteesi naye nga naye kennyini akimanyi nti si ye erina okuweebwayo kyongera okulaga nti essaawa zino abali munda abagezezzaako okuweereza sina abagezezzaako abaweerezzaako ebibonerezo nga basinziira mu makomera ne bano abali wabweru essuubi liri mu muntu omu kimu kyakubiri bw'olaba omukyala ng'ono eyaliko mu kkomera ng'afulumya ebigambo nga bino nga mugimu ku miramwa olukuŋŋaano oluli e Boston munda mu ggwanga erya America luluubiriddwamu okwolesa omugaso gw'abakyala mu struggle kino kifiitingira ddala mu mbeera eno nti ebiseera ebisinga kisooka ku baami oba ku basajja naye bwe kituuka ku bakyala nabo kennyini ne baloozaako kyongera okuwa ekifaananyi nti teri kutuula naawe yeeyibaala teweeyibaala saawa yonna kyandikuzingiramu kyandikulya kyova olaba kati nabo abamu ku bo tebalinze kiseera ekyo kutuukawo kwe kusitukiramu ne bagamba situjja kusirika era omuwulidde ekigambo kye bamubuuzizza oba kale statement gye bamubuuzizza agyanukudde agifunziza agisamarizinze mu statement emu nti Museveni twagala ki ntebe yaffe kati ng'ekyo kikulaga nti oyo gwe babanja entebe either ayina okugiwayo mu kaseera kano ng'akyalina omukisa
oba otherwise alinde ebiddako kikuleetera okulowooza nti waliwo omuntu omu yayogera yali munda mu ggwanga lino oba ku muliraano nti eyawangula egindi si yafuga kati egindi oba yali ategeezaawa Robert okolera abantu Robert mukama wange okolera abantu bwe kiri yongera kolera abantu tugende mu mboozi abo okumanya omuliro kale awo tubeebaza mwenna bakyatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala Robert sebo Rebecca Kadaga gye buvuddeko ng'ayimirira ebusoga ng'amamirira ng'asooka ayira Speaker Anita Among akanyata oba olunyata ng'agamba bizigo teyakoma okwo ng'agamba ono wabaddeyo olukuŋŋaana lw'abasipiika mu nsi yonna teyalinnyeyo mumanyi ekyamuganye nti tubuulire maama mubbi muli wanguzi mulowooza akyalinnya mu ggwanga ye lwaki mbyogera tuwe Rebecca Kadaga enaremu iretandika okubukira ensonga kubanga wesuza ebizigo wiiki eno ebaddeyo olukiiko olwa basipiika b'ensi yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko envumbo ey'obulyake ekiri aliko sanctions baziteekako lwa bubbi ab'Amerika tasobola gendayo UK tasobola gendayo nawale Dubai wano tasobola gendayo ndi ku saidi yo tasobola kugendayo ago mazima sanctions ezamuteekebwako sokoleke tusoke bamwanukudde omubbi yamwanukudde yes kale ow'ebizigo yamwanukudde gwe bagamba gwe mwana emboozi omukazi yammye Rebecca Kadaga amasannyalaze nyinza okubasikiriziganya na Anita Among naye ku kye yakoze naye mu muzannyo gw'ebyobufuzi kino Anita Among yenna yakimubalidde yamuwadde akakodyo kugamba akatuufu towa muntu masannyalaze go tuwa Anita Among. I have seen all the insults. But for me, I was brought up in a very good way. My upbringing is that I don't attack elders. I have too much respect for Right Honorable Kadaga. However much she attacks me anywhere, wairenga ya mugemagana ya mubisamu egali ngendogera yena kudi I will not respond to her. Sijja kubera naye agambe sijja kubera nga mwanukula naye kansoke nebaze wonna ennaku zino wajja ebizigo. Yes sir. Speaker yateredde. Yes, duli no kino si kyakujerega. Amazima gali nti duli abadde alabika si bulungi. Naye kati olabanga waliwo kunjawulo olabanga kale balansinga oshegedde so ndowooza agenderaawo ensonga yazikutte kikazi kikulu nnyo Robert kikyoyogera ku bato y'abano ku bate eno okusookera ddala nze kye nandirabye ekikulu ennyo ku nsonga y'abano ababiri
ani afuluma ebyamakulu kimu naye kituza ne ku kibiina kyabwe ekibiina nga kyo ndi mukakafu 10 ku 10 kirina gwe kyagaliza ekifo ku bana ababiri ate nga oyo gwe kyagaliza ekifo kino nga yali royo eri ekibiina omu ku bo twamulaba ng'ayimiriziddwa obutajja mu kifo ekimu ekyoba sipiika n'awalaza empaka awo oba ogudde oba oli mu kufiirwa obwesige ekibiina bwe kikulinamu kimu kyakubiri bw'owulira ebigambo byakozesa ebirumba ate nga gwalumba tamuddiza kino kyongera okuwanika gwalumba waggulu mu kibiina ne ku gurawundi wakati bw'olengera sipiika ono aliko ow'ebizigo akulaga nti bino eyabba bino yabyogeredde mu kitundu owoogerwa olulimi olwakadaaga bulungi nnyo kati kikulaga nti avudde Bukedeya ewaabwe najja wano e Busoga mu region ya Busoga n'akulaga nti akkakkanya omuliro gwabadde gumwakirako era n'abantu ne bakitwala nze nyongera kulaga nti Kadaaga yayokeza mu bye yayogedde mutuufu naye ndowooza ennwana gye yalwanyeemu teyabadde nnungi naye ffe yatugambye ebituufu naye kati ku kaliba y'omuntu nga Kadaaga mbeera musuubira oku-owninga IQ esukka ku speech ng'eyo kubanga kati bw'oba oyina gw'olwana tonokolayo bunafu bwe no just gwe teekawo wakiririmba osuubize by'otagenda kutuukiriza bw'otugambye wakiririmba bagende n'ekyo naye nga gwe mu mutima okimanyi sebo mukama waffe togenda kukituukiriza n'ensonga y'okulumba nnyo naye bagamba bw'oba ogoba musajja muno olekamu ezikuzza bazizza Kadaaga yayise n'ewuwe ayi katonda wange omusinde gwe yasiikudde uwe yayiseewo so kale tulabika nga tusemberedde enkomerero ya programu eno twagala kubeera nga tubawa waliwo ebigambo ebyayogeddwa munnamawulire veteran journalist omuntu oyo nno lwakuba neerabidde okuba producer Akatambi lumu yali ku show kusanyuka ng'ali ne munna NRM bamuyita Kintu Brandon n'ategeeza najjayo bando ya ssente nti baafuna ssente ne bagenda nga bazisaasaanya mu bantu kati kisinga okwewuunyisa mu mbeera eyo ate munnakibiina munne ye yakyegaana naye ono bw'ajjayo bando ono ebigambo ne bimukalira ku mumwa naye nga amazima kino kyali obvious ekituufu kiri nti ssente zo NRM ezigaba kati ono tamanyi nnono y'abali bali tugabe twekisize kati ye yagendayo nga bipya naga nasigazaamu ne kabando abaana bagambye ku mukulu ono ndowooza NRM okumumma kaadi kyayambye keeko kennyini sooka okatuwe keeko kennyini minisita n'abantu abamu nga bagaba saagaba bagambye ku line maybe woba wagaba nze I didn't but listen this information get this information from him anti agambye bagaba mwenna muli ba NRM saaliko ku line nga mpa muntu sente nga betwalabye ebyo sibikolera kye ngambye nti mbivumirira I don't eat up my words ebyo ebikola bya kigwagwa kiza information eno information nfe agambye agambe ye yagabye give him a minute I'll add it to you yes if I don't give it to Brandon let me give it to the nation twagabye sente and in broad daylight sente rabo boyagala kutegera bwe twagabye sente genda ku commercial banks obuzewe twabadde tunonye obusente obupya in fact God is good okumanya twagabye sente empya kooti eno najikubira mu campaign ku Tuesday bwe twagisolozeze sagitutte kujoza
yenza okera kumakyo okujjamu nga ne band emu ekyasigadde. Yes, let's be honest to ourselves. Because if we don't do this, we will not kill it. How did it get to your court? Anti tubeera nazo beera honorable muli mutya buno bwe twabadde tusikamu. I tell you aganya bowemboga nzala nzize ne sente nga sizitegedde. Nyendokera bwente yaddaloza nti mpeddemu. Kuze mwagabye ng'okyayinawo. Ngeno bande ekyalimu. Well, Honorable Brandon, mwagabye sente. Nze saagabye sente, abagabye bagabye. Kubanga nze ne bando sirina. Nze nagabye. Kakati ate kyobadde obuuza ogambye mwalabye abantu ku line. Mukirisitu zino nazirabidde mu kooti baziraba kati. Bwe mba nkooti nze statement yogambye twalabye ku line. Nze negamba suspect. Anti ye yagaba. Kakati yali Bulamoji nze ndi wa Kagoma. Ate Bulamoji eriyo ne minister yagaba. Ekitegeeza bano abeerwe Bulamoji. Eyo culture yaabwe yagira ki? Naye away from that. Ebyo ebikolwa byonna. Ebyo ebikolwa byonna. Okay. Katuno nnyo. Honorable Tamaguzi. Obadde nti mukulu agambe akurupa. Gamba ekino ng'omukristo nasijja kigamba gamba bugambi akulupa abagabe balina ebizibiti byebyo byaliwo. Ayi Katonda wange banda agikutteko. Ayi Mukama Katonda. Kakati njagala balekera Robert Senior awulirize ensonga za Simon Muyanga Lutaya. Yayogedde ebintu ebituufu ku opposition era nensanga Simon Muyanga Lutaya for that video muwayo soda for that video. Natudde nendaba video ye. In fact si recommending anga ko muntu genda kulaba ku video ya Muyanga Lutaya, but mwabatulaba asobola genda onoonye video eyo yagitaddeko bagiyita batya ye gundi ye bagiyita ndowooza Simon Simon bwe mba seerabidde video eno genda ofune video eyo yonna namba ya dakiika 27 ogirabeko ojja kutegeera nti tufiiriddwa bannamawulire abalungi mu bintu ebyokwesiriwaza. Muyanga Lutaya mugezi naye okugwa ndowooza mu primaries mu kamyufu ka NRM yalina kyayagala otusiigira kyekyo kyennyini yeebale era nakisiiga ne kivayo bulungi era kitutuusizza wano okumanya ebimu oba oli awo bye tubadde tetumanyi. Katubateere wano tubalekereyo video eno. Yenza Sajjime mbadde ne Robert Senior ku kamera kubaddeko Morgan Keys official 256 Dwelly's finest kwa Kalidalu content creator eyaroga omuntu n'amuzza eruweero. Producer tubadde ne Abe ku mapeesa wange bijja amasibula abantu Deputy TV Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeebaza okuba nti mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka akadde kano nga tugenda kukulekerayo vidiyo. Genda maaso n'okugiraba erimu ebyokuyiga bingi. Nze Robert Senior bwe tutambudde ne Munywanyi Sajjime. National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi eyajjanga akabiina ak'okusaaga kafuuse akayinja mu ngatto. Satandeteri kati muntu ayinza kugamba nti tamanyi Nuupu okujja nga tali mu byabufuzi. Omuntu yenna ali mu by'obufuzi kati amanyi bulungi ekintu kyayita National Unity Platform ne langi zaakyo ne slogani zaakyo n'ebigenderako. Era abali mu by'obufuzi bonna ku ludda oluvuganya gavumenti n'olwa gavumenti Nuupu kizibu kyabwe ddala. Ensonga kingise akayinja mu ngatto kubanga buli alina ekibalo ky'ebyobufuzi kati kyabala. Ekintu kyokka ekimuli mu maaso ekiyinza
omutataganya ye nuupu. NRM ekizibu kyayo ekisooka ye nuupu. FDC ekizibu kyayo ekisooka ye nuupu. PFF ekizibu kyayo ekisooka ye nuupu. DF ya Mpuuga ekizibu kyayo ekisooka ye nuupu. So NUP has become a center of fear and a major disruption in people's political calculations and political aspirations. This is my view. Entandikwa y'ebibiina by'obufuzi gye tulimu kati bw'ogyetegereza ekulagira ddala nti NUP erina abawagizi 5. Tufuba tutya waakiri buli muntu atwaleko esigaze 0 oba esigaze 1. Ensonga lwaki Munyagwa ne Bigirwa baga nti ffe katuleete waaki naffe tutwaleko omuntu 1. PFF ya Besigye naye ga nange ffe tutwaleko omuntu 1. FDC ya Nandala Mafalo naye ga naffe katwaleko omuntu 1. N'abalala NRM egamba naffe tumuggyeko 1. Waakiri yasigala 1. Ndowooza okirabye badde ngezaako demonstration okuba nti buli omu alwana aggyeko NUP eremwe kuba nakyesigaza. So the formation ey'obubiina bwe mulaba eno eri strategy. Abantu tebatandise ebibiina byabufuzi bipya kwagala kugumiza byabufuzi bya Uganda, kwagala kukulaakulanya politics wa wano. No. Naye kwagala okunyigiririza ddala okulaba nga NUP eggwaawo. Naye tuyinza okwagala okulwanagana ne NUP okugimalawo. Mu kukikola ne tufuna amabwa, ne twenuubula, ne tulwala, ne tumenyeka amagumba, sinakindi n'okufa. Strategy bweti bweri era yakoze skimu eno ninda kulaba obanga skimu ye esobola okukola nti Bobi Wine asobola okufuna kuba MP Masaka tukole tutya katuteekeyo Democratic Front ya Mathias Mpuuga tuteekemu ensimbi tugyogerere tugiwagire waakiri tumusuuzeyo b'MP 5 e Masaka oba tumusuuzeyo b'MP 5 mu bendo ly'e Buddu. So the scheme and purpose of the Democratic Front is entirely not what they say or what you see. It's a desire, dismet, okendeereza ddala support base ya NUP. So tujja kuba n'ekibiina ky'ebyobufuzi nga kinaba MP 3 oba 5 nenne nga nabaga nti kasatu li wano tumusazeeko. Scheme ya Nandala Mafaabi okwerekereza obwa member bwa parliament bwamanyi nti asobola okubuwangula with ease n'agenda yeesimba e Bugisu kwe kwagala okulaba nti NUP tesobola tegainingayo kintu kyonna mu Eastern. Nti bwe kiba kisoboka n'ennamba esyomu gwe baafunayo ku mulundi guno naye asuulibwe because tukimanyi nti abagisu Nandala Mafaabi alinamu ko command ka commandinge waakiri oba abaali ne b'MP 5 baafuna mu Bugisu abafune bagende mu kibiina kya FDC naye nga tebazze mu NUP. Mukwano gwange General Moses Bigirwa naye waakiri kayeekwate ne Mbaraka Munyagwa balwanire ddala bwe kiba kisoboka nga Bigirwa asobola okukola omulimu ogutabangula obulungi ataataaganye atabangule abuzeebuze nga awagirwa Mbaraka Munyagwa n'abatono ennyo bwe kubandizze nga baagala NUP e Busoga nabo tuleme waakiri nabo bafuneyooko abantu 3 oba 2. Ne DP erwane ne UPC egezeeko n'abalala balwane. Ekigenderwa kwe kuttira ddala support base ya NUP eggweewo nga tulowooza nti ekizibu kyaffe mu byobufuzi kati ye National Unity Platform bwe tugimalawo tusobola okwetaasa naye abaffe embuuza tugoba munya tetuuyokera eddala ennyumba yaffe
Thank you.